kati bwe natuuka okumulaba endowooza yange yonna yasookera ku bulungi sijja kulimba bye nayogera nga malayika bye nayogera n'ono ne guno omusambwa saabijjukira nkeera ono yanyinyonnyola buli kimu nga nzukusa naye nga nze ate kyennemera ngamba babanga mulungi era namusabako olumu ne mugamba kati nze nkoze ntya okulabika nga nfuna ku mukazi nange ng'ono ebyaddala Musamwa nagulaba naye nga sikulimbye okugulaba kwange ebintu bye nalina obuuza omusambwa nalina otuuza interview mu musambwa beeko nebyenjogera nesina kye nayogera ate naye bulalo kati wali oyagala oteekewo kamera yo otuuze nti kati bannaye abatulaba ndi wano ne musambwa musambwa abuuza ku batulaba nga njagala saawundi eddoboozi mpulire ku ddoboozi ly'omusambwa ng'era n'ebimu ku bibuuzo nga naye ayanukula abantu balabe nti ebintu gyebiri bituufu. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli life stories buli lwakusatu yesho gye tukuwa era ku mulundi guno nkomyewo ku mboozi yaffe ey'omwami oli eyawasa omusambwa nagiba wa part 2 ne mumbeerako ebibuuzo bye mumbuuza nange ne mbeerako bye mbuuza era nenfuna okuba like guidance nti waliwo bannamawulire bannange oba abaamusookako nga nze sinamufuna mu comment section ntera olabamu omwana soda biki so nanoonyeza nengwa ku mukulu ono ye nga ngamba obukakafu abukola ki abulina obukakafu nti yali alabye ku musambwa ogw'omukulu nze ebyaddala natya nze mumanyi ndi wa Katengo natya naye ngenda mubawa ababuuzeeko sooka obuuze ku batulaba mukulu era weebale kukkiriza kujja mu kamera the final channel bannaye the final channel mwebale nnyo abagoberera emboozi zino manyi bannamawulire tetulina bwe tutatuuka buli wamu wonna sebo Akatengo kwako kalina bye kakutaasa kalina bye bagamba ow'omutiitiizi baba baseka ng'ew'omuzira bali mu miranga Akatengo era we tuli tubalaba Uganda alayika ali mutiitiizi manyi bagamba n'okuwakana ennyo okuwakanya osobola ofuna obuzibu mu kuwakanya ate Mukama najja n'akuyamba oba oli awo n'obaako ne b'oyamba mu kuwakanya amannya gange nze MC Benwa kyemmanyi abasinga bamanyi atammanyi ndowooza ke kaseera antegeere agende mu maaso n'okulabika nga anoonyereza naddala ku nsonga eno ey'omusambwa yasinga ennyo okutambula nze yasookera ddala ku mwami oyo okumukolako interview. Okay, okakasa omusajja byayogera bituufu kati nga bwe nkugambye nti okuwakanya ennyo osobola okuzuula ekituufu osobola okufuna ebizibu osobola okubaako n'abantu abalala b'oyamba mu kuwakanya kati nze nina obuzibu mu kuwakanya mu mawulire anti kizibu nnyo ate munnamawulire obutawakanya kawe beera batusomesa ekigambo kino mubeera mu why when how like the question z'obuuza okusobola okubeera ng'ofuna answer kuba mu biseera ebisinga MC Beno ojja kikakasa nti olumu ebibuuzo bye tubuuza naffe si byaffe tubibuuliza abantu olwedda abatulaba baba babirina oluusi katusomere mu comment biki bye babuuza okitegeera anyway nyongero bajiga tubatuusibwako Muna Hub Mouthwash gwe nalina obuzibu bw'amannyo muno oyo mwekwate ajja kuba asobola okuyambako okutereeza embeera ey'omu kamwa ngamba Muna ye musawo wo mu kamwa toba na kamwa kawunya toba na mannyo gakuluma gaguba bibuno bivaamu musaayi Muna yakakasibwa National Drug Authority
era nga gwe mukozese ojja kuba bulungi. Asangibwa mu maduuka, supermarkets, clinics, drug shops wamu ne batunda ebintu bya bannayuganda emitala w'amayanja muna yatuuka dda. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa alina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ng'akalango oba okawulidde n'abeera ng'asobola okuyambako mu ngeri emu oba endala. Haji Yasin Kiza oyo ku namba y'essimu gy'olaba. Ate Biv Organic musawo ajjanjabisa butonde akugamba Dr. Senjobo yasangibwa ali Mengo Lubaga Road gamba mwekwate gwe wenna alina obuzibu bw'enjawulo ajja kubasobola okuyamba ng'akozesa obutonde. If God didn't create it then don't use it. Agamba emmere eddagala. Benwa omusajja namuleeta nange nawe namulaba. Namulaba ku soda sijja kulimba Expo Media. Na story almost ngeyiseeko ng'omwaka oba gumu n'ekintu oba egenda awo mu ebiri. Nengamba nakolanga emboozi zino esanga ebyewuunyisa mu life stories. So ne munoonya naye n'abeera nga takyayagala kutunula mu kamera. Mbu emboozi yamuleetera ebizibu bingi ne pressure okuva mu bantu. So muteekako kuno abantu babuuza ebibuuzo byabwe. Jjukira emboozi kizibu gwe oba agiraba emyaka 3 emabega aliwo agiraba leero. So everyday kiringo era mu Bible oba mu bintawo ebyeddiini okimanyi nti nno basoma amasomo ge gamu okuva ewakula okuva ewazaalibwa n'okubatiza naye era togategeera. So n'emboozi bwe zityo bwe ziri. Mukulu muleeta agamba yawasoma Sambwa. Kati njagala ombuulire kuba sigenda kwogera nnyo. Njagala ombuulire ddala omukulu alina omusambwa era omukulu gwe omumanya ddi? Omukulu oyo nze nyiza mutwalanga muganda wange olw'ebbanga lye tumaze fembi. Anti namulaba dda nzaalwa yeene Erugazi saidi ze Erugaziwa saidi ze Erugazi eyo bawayita batya Erugazi eyo tulinayo naffe abantu baffe Erugazi Kitega Kawolo mwana weeyo ku saidi ze Buyikwawo ku eyo weeyo Erugazi. Kati era nga tuli mu bino bya bifaananyi just kuba nenze lwakuba nti nali nkuba kyeyo n'ennyangu amanti osobola okujja Kampala embeera n'ekuba n'ofuna kyaliwo n'akutwala gy'akututte n'oyiribirayo n'omala n'okola kino kati kentereddeetereddemu kati kanzireyo e Kampala oba ekigendererwa kyange kyali Kampala naye waliwo Kampala lwatera okukunyigiriza ng'olina okudda mu mikwano. Kati ye yali ayiribirawa saidi ze Erugazi ng'alinayo ka studio akakuba ebifaananyi. Kati n'angamba nesooka ojje Kampala waba akoze eki akalubyemu nga nina okukola ki nga nina okugenda ebiseera we nabeererako naye. Kati we nakikubakuba ne mbanga nkubuulire nzizeeyo e Kampala okulabika nga ntetenkanya obulamu kwe kukola ki kwe kukomawo e Kampala. Ekyamazima kiri nti embeera neetereeramu nkokko. Kati mu kutereera nimba nga ebyempuliziganya biki ebyo naye ndowooza yakyusa layini nesitaddamu mufuna okumala ebbanga eryawererako ddala. Kati laba bwe nzijja mufuna mu 2023 myaka 2023 awo we naddamu musisinkana. Nange neewuunya okuddamu omulaba ye takyuka bw'atyo bw'ali. Alabye mu comment section yabagamba omukulu agamba nti alina ebirungi ebiyitirivu nga ye alaga nti embeera si nnungi. Takyuka ye figa ye yeeyo size yeeyo endabika yeeyo. Waliwo ekimunywa kuva dda bw'atyo oba omusambwa gwavaako obuzibu? Kuva dda ye bw'atyo. Naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga nti osobola okubeera omuntu naddala nga kyaliwo oba omumanyi naye nze we namusangira nasanga ng'obulamu bwe bwakyuka. Ye ng'omuntu takyuse mu mubiri naye ng'obulamu bukyuse. Yes, obulamu bwe bwakyuka ne bw'aba ayogera omulaba nti yeegendereza nnyo ekintu luli eri ekitaaliwo. Nange nendaba ng'omuntu gwe ndi naye ono mulala nga kijja kuneetaagisa okulabika nga nziramu mutegeere buto. Ng'olaba avudde ku nomo.
kuba luli ekyatugattanga twabeeranga nnyo mu bukyala biki ebyo bifaananyi obimanye bifaananyi tebireese embeera eyo nga tuyiribira nnyo ozinga oti n'okwatako namukwano gwange suuta photography nono suuta batera omulaba ku gundi kuno ku internet suuta ye yasooka okukwata kamera yasuuta mulabanga alina ebintu byakola obukyala abuko bifaananyi ebiriko neŋŋamba guno omulimu nze sigusobola gwe ate omulimu gw'ebifaananyi tebakulimba nga teri wa bifaananyi atatambuliramu abo abantu ba buli lunaku wajja bapya buli lunaku fe twakolanga nga tusobola n'okugenda okuba ebifaananyi eby'obwereere naye ng'ekitutte kintu eki kujjayo bushuwa n'omwami oyo naye bwe naddamu omusisinkana ng'emboozi tayagala giwulira ntandika onnoonyereza lwaki kiri bwe kityo teyaŋŋambira waati fasiti naye ndowooza yasooka kunekkaanya kuddamu n'addamu naye n'aneetegereza mwenna nga mwesitaadinga oli avudde ku nomo naawe alaba oli abunomo bannaayi bwe twamiitinga yampita n'aŋŋamba mbadde nkwagalamu ate yanguwa bintu bye bya oda ye bw'aba agambye nti jangu akwagalirawo muba obudde ate jangu muba obudde era we kigaana kiba kigaanyi oba togenda kuddamu mulaba ye bw'atyo bw'ali ekitaaliwo luli nga musobola n'okwevuma naye oli omuntu tebamuvuma tebamuvuma kati kinakola neŋŋamba waayi kaŋŋende nga nange neetaaga okumanya omuntu gwe ndi naye tulina obuzibu nti ebiseera ebisinga abantu betulowooza nti tumanyi tulowooza nti tubamanyi n'okusinga bo bwe beemanyi oba oli bw'afuuka kyaliwo oyinza okulowooza nti omumanyi naye nga tomumanyi kati nze njagala nnyo okunoonyera nga bwe nkuba nti nze mpakana nnyo njagala nnyo omuntu akyuse okumanya kiki ekimukyusiza naye oba kyali wange nkya nenkulaba nga olina ekyenjawulo njagala manya kino ekyenjawulo wakikoze otya tegeeza leero nga ondabye ne zino enviiri ogenda okuddamu okusisinkana nga nyambadde kooti ne taayi nsibye n'enviiri tekuli awo otandikira okunoonyaza nerono abaza kaki bulijjo nga tetubeera bwe tuti agoba ki okitegeera abala kaki tabanga naye ayagala kusala bo kitegeera kati nze nayanguwa mangu nnyo omwami ono okulabika nga ŋŋenda ne bye naliko ne mbivaako bwe namusemberera yaŋŋamba ebintu naye mu kubiŋŋamba n'abiŋŋamba nga andaga nti ayagala bikome ku nze naye babiri naye emboozi gye yanyumiza nze ŋŋanze era saagikiriza nga bwe nkugambye nti mpakana yakiŋŋamba nenkikiriza azini tosobola okukkiriza ekintu okwagala omuntu omusanyusa oba ng'oyagala okubako n'ekirala ky'omanya kati ye yagamba ki akugambye jangu nakyo njagala okugamba ate otulaze yali kyaliwo mwebuzeeko omulese erugazi guli ku kibuga oddamu musanga walugazi era mu kibuga ebiseera ebyo we yali tambuulirawo yali taŋŋamba mu biseera ebyo era nga we tuba tusisinkana aba mu kafo ng'ali bwogu naŋŋamba jangu olulala n'addamu n'akuyita era ng'ali mu kifo kirala ng'era taŋŋamba neŋŋamba kale nina okumanya ki ekituufu nga bwe kugamba nti nina okunoonyereza okumanya naye obulamu bwe ng'olaba bwakyuka omuntu akugulira buli kimu kyonna kyonna naye luli ng'akaaba naye wano ng'akugulira buli kimu kyonna kikyoyagala naye bw'omunyumiza ku by'abakazi ate awo mwawukana kati ye yakugamba kiki yali akuyitira naŋŋamba ayagala kukyusa bulamu bwange ye mwennyini yaŋŋamba Benwa nkumanyi njagala kyusa bulamu bwo naye obulamu bwo bujja kukyuka ng'ebintu bye ŋŋenda okukugamba obikola bwogu obikola bwomu kyemanyi naawe alina ebintu alina ekintu kyayogera ng'obadde okirowoozaako alina ebintu byayogera nga ali naawe nga naawe kyobadde olina mu mutwe naŋŋamba nti nkimanyi byolowooza byonna mbimanyi naye bw'onooba nga osazeewo ate nga nkimanyi nti ojja kusalawo
era bangambye mu comment nti omusajja nga ayogera kati kikyogambye nti nga akyunga ndooza modi mwe namusanze oba mubuuza ekibuuzo ng'osuubira direct answer etegerekeka n'akuddamu ebintu naye ebitategerekeka so kati kaliko ogambye akyunga kasobola okuba kajjira awo bannange emboozi eyo nga nzijja mpola mpola njagala mutegeere paka lwe yantwala ewuwe yantwala ewuwe omusambwa gye guli jjukira yabiŋŋamba dda ekibuuzo kyange kiri omusambwa gye guli ansa kuba kati nze bampa offer nti oyagala okugulabako mu katengo kange n'entya ne bambuulira nti gwe oyinza okuba wagulabako kati abatulaba ku The Final Channel Life Stories walaba ku musambwa ddala gye guli omusambwa agulina omusambwa agulina naye kyenyinza okukugamba gwe nga bwe nkugamba nti omusambwa agulina akatengo ke kagenda okukuyamba era beera mwegendereza kuba okyamulina Benwa omusambwa gye guli njala kunyonyola omusambwa kuba leero ekiro ekikutadde mu kamera wano kuba yo mba nkola naye agikuba mugongo yaŋŋamba yakuwa pressure y'abantu kati nze abantu bange mba njagala bafune ekituufu omusambwa gye guli okakasa omuvubuka alina omusambwa ate zanero ng'oyogera mu kutya njagala naye weegendereze kuba si kyangu ekintu kyenjogerako kyemmanyi abaalaba vidiyo namubuuza bwe nali nga mukolako interview namubuuza wano weewawo ssebo naŋŋamba weewange ne mubuuza obeerawo naani naŋŋamba n'omusambwa ng'okuyitire ekyamazima natya kuba bw'otuuka ewuwe nolaba mu ruumwe waliwo ebintu ebyenjawulo nti siggwe otuuka esaa n'owulira nga siggwe aliwo kyemmanyi bw'oba nga olina awantu ewali otuuseeko ng'obadde tosuubira neweebera State House n'ogendayo osooka neweekuba mu maaso n'ogamba wano bulijjo wendaba wempulira omukulu gyali oba onfuna bulungi nti bwe natuuka wali ate kasita yaŋŋamba nti abeerawo n'omusambwa naŋŋamba ngukuyitire waliwo ekyenjawulo waliwo amaanyi ag'enjawulo agantuukako watya buti just si kutya amaanyi gakutukako gatya nga onogamba kati because nze kyekituufu ndi mwakanyi mulungi jasobola kuba wemba naye nange mbaamu akatemba naye ebyaddala amaanyi wawulira nti enviiri sikuva ku muntu waliwo obeerawo n'olyanga ekintu kikubya amasasi maanyi ki gwe wawulira amaanyi kwe kuba nti okusinziira ku mboozi zempulira ku misambwa ku ki byonna naye mwennyini gwe mmanyi okuba nga embeera gy'alimu ndalamu ebyo byonna nabigattaagatta ate nga sisobola era kuwakanya kyova namugamba nti togumpitira lwansonga nali ndaba nti naye watya natya naye namala nengulaba wamala n'ogulaba olwo lunaku saagulaba lwe nakola vidiyo eyo ekitegeeza ababadde bagaa nti zanero biki sirizekka naye natya sijja kulimba natya kuba kwolwo saagusisinkana kuba yali aŋŋambye ebinyiiza omusambwa ye tayagala nguyite namusambwa era woguyita omusambwa ate alina engeri gyawuga n'akugamba asekamu awo nawe waliwo ekyenjawulo kyofuna ng'akolaki ng'amwenyereketa nembeera mwegendereza so watya tewagulaba kwolwo saagulaba lwe nagenda vidiyo eyo nengisaayo ekyamazima vidiyo yakuba miliyoni eri mu miliyoni 2 n'ekitundu ku TikTok ey'omusambwa nga mbuza akantu ako nakasalamu nenkateekayo era buli muntu nga olaba akolaki atya abawakanya bawakanya naye munnamawulire bw'otuuka nga wanunuga nti kaŋŋende noonyereze ku kintu
olusobo ina abantu boyagala okulabika nga okola ki naye era balina okukitegeera bwe tuba tusoma amawulire bagamba there is no story bigger than your life ke kasookera ddala nga ogamba kiriza bakulage olina okitegeera sinasoma ne bagamba there is no story bigger than your life so nange natya ebyaddala natya neŋŋamba genda maaso n'okutya kyenyinza okugamba bw'obanga okyali naye genda maaso n'okutya era beera mwegendereza kyenyinza okugamba naye nga ggwe kati otuuka otya naye olunaku olulala oddayo asaakomaawo kubanze ekyandetera okubanga mukolako emboozi empanvu nti nali maze otegeera ng'olabye obulamu bwe bukyuse ku bukadde ne bwalimu leero kuba sijja kulimba nafunamu mu mboozi ze najja nkola n'omusambwa gwatuuka ne gukola ki ne gummanyiira omusambwa gwo nga gwayina gwatuuka ne gummanyiira olw'engeri gye ndi mwetowaze njagala nnyo ebiseera ebisinga okukola ekintu omuntu kyayagala nga nange nina kyenjagala okukola ki okugusa jjukira abantu ku tiktok nga baagala emboozi esigale ng'etambula kalabe nga sobola kukola nsobi eyabo abakomentinga kubuuza bino ebibuuzo by'abaana abakomentinga byegendereze nnyo oba ojja agenda kuba nange ensobi gye nakola wewe nagijja kujja nemubuuza ekibuuzo nga nkijje mu comment section awo kyemmanyi akunnyonnyola ebintu byomba bugenda okwogera kalina limits zaakuwa naye nze nkikuleese wano MC Benwa kukakasa nti ddala omusambwa wagulaba bw'alaba omusambwa agulaba ku mulundi ki gyali gwali mirundi nga nakamukolako interview nga A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo so ku mulundi ng'ogwokutaano olaba ku musambwa omulundi ogwokutaano lwe ngulaba nnyonnyola omusambwa gufaanana gutya simanyi ngeri gye nnyinza kusiigira muntu kifaananyi naye omusambwa ewuwe bw'obeera ewuwe oyinza okulowooza nti mulinga mu lusozi oba mulinga abali mu nsozi gwe kasita otuukayo nga gyeguli oyinza okulowooza nti libeera ki lusozi ng'ennyumba eri eyo mu lusozi nga bw'oyinza okugenda awantu nga ogenze kumala bizibu byo nga naye olaba oli mu bbanga simanyi nawe nyinza kinnyonnyola nti bw'otuuka ewuwe zaneno zino emboozi tozisekeramu kuba Mukama Katonda yagenda mu ggulu wuliriza ogenda tuukayo ojja tuukayo nsaba naawe omusabe sibwotuukeyo nedda njagala kukunnyonnyola nga ngenda bamanyi neera alina limiti ze kati bw'otuuka ewuwe bw'oba ojja bw'oti ogenda otuuse ewuwe olaba nga nju nga zino ezaffe ze tulaba feeling eyo yogamba nti olinga ali mu lusozi ogifuna oyingidde mu nju oba kiriki anti akageri ke nali maze yali amaze ogusaba nagusaba ne mugana nenjagala gulabako ku luno ku mulundi ogwokutaano naye mwennyini nange njira nindako naye mwennyini nankakasa nti gwasiimye ogenda kola ki kuba lulinze nali sigulabako naye nga waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu ng'owulira amaanyi nga waliwo amaanyi kati olunaku lw'ensima nti ngenda gulabako nga naye amaze okungamba nti ogenda gulabako lwe lunaku lwe natuuka mu lujja nga sirabawo nga ndaba ninga ali mu lusozi nga ninga agenze mu nsozi abagenda mu nsozi kyemanyi bamanyi kyenjogerako nti otuuka ekiseera ng'owulira olinawo amaanyi ag'enjawulo ate ng'olinamu n'okukkiriza kuli nti byennonye ngenda kukola ki manya ekintu kyonnyonnyola kiro abantu olumu bagamba njogera nnyo ekintu kyonnyonnyola kyolinga njogera nti waliwo olusozi waliwo omusawo agaba ddagala ly'ababbi
mbu ye olitwala n'olisimba ewaka omuntu wajja n'ekigenderero ekyokubba mbu ng'atunula nga alaba kibira wali obiwuliddeko Isa yebiri waliwo yabiŋŋamba nti ne mugamba wayi ebintu ebyo ebifuula we binanfuulira nange omanyize saagala gyo bintu byesibajayo gye biggwera naye nga bakiŋŋambako nti tokalina nababbi osimbaawo ng'ebimuli era ebimuli ebimu obiraba mu maka g'abantu tewenozanoza ebimuli neye waffe mu byalo gye bali abalinaga amaddagala nga kibanga naddala babiteekanga ku naanansi nti bw'ogikwatako olemerako bakusanga oli awo bwoti kati n'ebyo kati n'ebyokulemera mu nnimiro oli atemye ettooke n'abuulwa waayita so kyonnyonnyola kyefaananyiza bwekityo bw'otuuka ewuwe nti nze mu kugenda kasita natuuka we bati mu lujja ebirowoozo byange byonna byonna ne bikyuka nendaba nga abantu wengenze otandika kulaba nsozi nyingira ngamba jangu akuyita bulungi jangu ani omusambwa ye naye nze endowooza yange eri emuwakanya awo weebulira jjukira nkugambye nti mpakanya era n'okugendayo konako n'empaka ezo zonna zaali mpaka ssebo nange mpakanya naye nze ekiŋŋomyamukko nti ndi mutiitiizi awo gwogenda malako kati ndaba omuntu nkiyite ntya omanyi abakazi waliwo omukazi gw'olaba n'ogamba naye ono naye yatondebwa oyingira mu nju omusambwa gukulabikira oba ogulaba ng'olaba mukazi ndaba mukazi naye nga ebirowoozo byange byonna byonna bikoze eki ebirowoozo byange byonna byonna byagenda kati ate kikwewunyisa nti naye mwennyininyini nga sikyamulaba ono omukwano gwange nga sikyamulaba wabula nga ndaba mukazi we mu lusozi era lwalinga lusozi obaawo nga bifuuse bya nomo nze nkusigira ekifaananyi kinalaba kuba mu kaseera ako nalaba omukazi wano mu Uganda sirina muntu gwenyinza kugeraageranya naye sirina muntu gwenyinza mu bulungi abakazi abalungi oli olaba lwaki nze neebuuzanga neŋŋamba lwaki abantu bagamba nti nga babageraageranya n'emisambwa obulungi kyemmanyi ebyo bimanye bwe bali bangi nnyo bayimbye ennyimba nnyingi nga bazigeraageranya nti obulungi osinga omusambwa simanya biki nali nkyebuuza nga simanyi mukazi ky'omulungi gw'omanyi wano mu Uganda Zali nga mulungi okusinga Zali kati Zali mu bakazi abalungi Zali osobola omuteekamu sebo Zali mukazi mulungi kyasuka okuba akuze naye nga mukazi sindalaba mukazi mulungi asinga Zali wano Kampala omukazi omulungi ye muntu akuyitako osobola okunyonyola ababoda ababoda bebategeera abakazi waliwo omukazi gw'olaba ekyamazima nga nawe olinayo omukazi ewaka n'ogamba nina kiki ewaka nali kuki ate ng'olinamu akasente naye n'ogamba naye ono kweri naye omuntu ayinza okozalawo obulungi bwa Zali aba yalaba kyolwo Gloria Bugi omumanyi kandeta obutoototo va ku Gloria omupya ono omukolere vakono kati bamukozi waliwo yasaze omumwa ogwo ne wano Queen Kama naye kati awo tunoonya bulungi bwa mukazi gambye Uganda obulungi kati katugambe waliwo ekiwala bakiyita Laika Music okimanyi Laika mulaba kirungi ng'asingaawo ono otyanga omuntu akyusa endowooza yo ku bantu be wali olabye bonna abalungi kati yoyo ndabye abantu abalungi bangi nga bw'oboogedde bonna mbalaba abo namba sisinkanye naye kati ono ekifaananyi kinamulabiramu yakyusa obwongo bwange n'olaba nga ye mulungi asinga tewali muntu asinga ono ng'afaanana atya mweru muddugavu obulungi because waliwo bagamba black beauty white byonna omuntu omulungi byonna aba abiyina byonna
si kwambala si lugoye si kikubanze ekifaananyi kye nalaba buli kimu kyonna kyonna kyandeetera endowooza yange oba yandabikira nga ayagala kundaga nti era ddala kituufu mulungi kuba ono twali tuze twogera nandaga ekyamazima mukazi wange bw'onoomulabako waliwo lwatuuka n'abeera mu mbeera za bulijjo waliwo lwatuuka n'agamba naye tuddeko eno ono kyali wange kati ekyo nakyo nali nkirinamu kati bwe natuuka okumulaba endowooza yange yonna yonna yasookera ku bulungi sijja kulimba byenayogera nga malayika byenayogera n'ono ne guno omusambwa saabijjukira nkeera ono yanyinyonnyola buli kimu nga nzukusa naye nga nze ate kyennemera ngamba babanga mulungi era namusabako olumu ne mugamba kati nze nkoze nti okulabika nga nfuna ku mukazi nange ng'ono ebyaddala nagamba ekintu kyo kyayiseemu yasiimye era ayina obuyambi bwe yaŋŋambye nkuwe byataŋŋamba ng'omukyala tojjukira bye wayogera naye sijjukira omulaba wamubuuza yakubuuza kuba ye kati gwe wali mugenyi sibimanyi naye ono ayina bye yaŋŋamba ye nga ye ono kyali wange ayina bye yaŋŋamba ndowooza ebirala saabimanya naye ye bye yaŋŋamba kimu yagambye ayina kyagenda okulabika ng'akola ki ng'akuyambamu nanyinyonnyola embeera gye era n'amukiriza okuba nga nze mukolako interview mpaka kati Benwa ebyaddala kati ekibuuzo kyange ekiddako kibadde omusambwa gwogera gutya kati tobijjukira tobimanyi anti sibimanyi lwa nsonga nti ekyamazima kiri nti nze bye nagenda nabyo saabibuuza wali ogenze kubuuza banamawulire otumanyi nayina omugenda kubuuza musambwa oli mu mbeera kikati waliwo lwotuuka ku muntu lumu interview yange yasooka nagikola ku Jjajjalagadi nagenda n'ebibuuzo byange nga neetegese bulungi okubuuza Jjajjalagadi naye we natuukayo sirina kibuuzo neki walaba sitaawo tewabuuzayo kibuuzo na kimu so kati bwe nagenda ku musambwa guno ate sebo tosobola kwogera nti musambwa oba tokyalina ndowooza yonna buba gukumenkeseza ng'ovuddeko nga kyali ono yaliwo kyali wange naye tewamulaba nti nandibadde oba oliawo mubuuza naye bwe gwamala ogenda nange nenzira engulu kiringa waliwo nkiyite ntya nga bw'onookubwa bwe banaakugamba nti obadde ozirise nodda engulu nga buli kimu kyonna kyonna bakunyumiza kinyumiza ekibaddewo kati ndowooza nange akaseera ako ke kaseera naye nga nina kyenasembayo okola ki okulaba kyekyo kyennyumya nti oli nalaba ekifaananyi ky'omuntu nenkola ki n'abakazi abalungi abo balaba osobola okulaba omukazi omulungi amagezi agabako nekyomugamba ne gabula taliyo mu nsi ndabye abakazi abalungi bannaayi ku intaneti kuno abasajja gye bali njagala abo basajja ba mu kyalo si devo za nero ku bakazi bendabye mu nsi muno simanyi walinamu akasente kati golaiko oyatula mangu nedda sigambye nti wenkulaba nkukwane nkulaba bulabi nga kyana ekyo nga kirungi ngamba kati nga ngogera kikwana nange nina omulungi gwendaba nemanya nti sina nakwonona budde bwange kwogera naye kumala bumanyi kati nekino olabanga omuntu mulungi nnyo nga ddala mu butuufu kati omubuuzeeko mugambe ki kati ate nze ndowooza nina setting gye neeteekamu nze ekintu wemba sikisobola sikimalirako budde era sisobola kuddanira omukazi ono woba oli mulungi obulungi buyamba gwe n'abeewamu wemba mmanyaawo siyitabo I don't waste my time era nze nagamba mbadde njagala nzije ku mboozi ya soda kuba omusambwa by the way naddamu nenkola zi interview awo kiwanvu oŋambye oli akugamba gwasiimye gukuweeyo gwakuwaaki yampa $1 yakuwa ku sente yampa $1 yes yampa $1 awo nanyinyonnyola netwogera bingi era nembaako nekyenkola naye obuzibu bwange obuzibu kyekiri kyenkugambye nti nayinamuuko okukwera okuwakanya naye wamala okulaba era wasigala owakanya nasigala mpakanya nze mpakanya
mpakanya kati soda ajja alaba omwana soda soda yalaba Benwa ono guys nange mwetaaga nti tumanye okwegabira akabozi katambudde muvubuka oyo nange nandi mukozeeko n'ekiri kitya soda musanga ate nga nange mbeera eteredde ne munyonyola buli kimu kyonna ku mulenzi soda nandaga nti akoze ekyo akitegedde naye kyamazima nze natomeza soda ate nange neneetomerezaamu ntosobola omugaggawo soda nzija mubuulira oli byatayagala nzija mubuulira ne layini gy'alina okuyitiramu kuba si buli omuntu amukolako simanyi batya we baakwatagana simanyi sijja kulimba naye nagenda okwekanga nga soda yakoze ekyo yagenze kati nze soda yeyanjokesaayo eri soda yanjokesa ku bigambo bye yayogera bye byanjokesa era ne bandaga nti siriddamu kukola ki kuba jjukira yali kyali wange gayi yenga gayi era nga tunyumya naye nga tayagala tunyumye kweza emboozi nga buli wengezaako mugamba badde njala twongereyo okoko nagamba naye eyo tuveeyo naye gw'oli mukwano gwange mbadde saagala ebintu nga bino weebiti n'ebiti kuba namukubira essimu zanero nkumanyi kuba nze nina omukisa nti olaba bino ebintu bye tukola ebya YouTube bino I'm different ndowooza abalina enviri tulinga basatu ate zange nzekka kuba mumanyiwo Kuki bamanyi ne mu Sudan mu Sudan ndoza bamanyi Sulaiti biki ebyo kati wenyonyola omuntu nga zanero nkutegedde kozi waina akantu kano kenalabye bampadde essimu yo lwaki tojja nompaako mu life stories nkola emboozi ez'ebyewuunyo biki nafuna obuzibu ndo okumuleeta twali era wano wennyini naye alina ke yakola boy zaali awo nga tugenda mu ssaawa za lanchi ngenda olaba freezinga kati mu kusiriikirira awo waliwo enfudu eyajja akafudu akayina ewuwe gye kali kati ate bw'obeera ewuwe muganda wange kati akafudu ako we kajja ngenda olaba alina ebintu byakawa okulya naye mu butuufu saategeera zaali zikonye ssaawa 6 zaali saawa ezityo saategeera bwe kajja saategeera oba yajja nako oba kaalabika bulabisi era abalaba interview eyo basobola okubuuza zanero kikyolabye kati simanyi oba nange njokya kyekiri kyegwa nti si muntu wa bulijjo ge mazima sijja kulimba ate si kirungi kuwakanya kati soda akokyesa soda yatuukayo kuba nalaba mu comment agamba oyo ne wakeeka face twamulaba ku soda ekituufu nali nkimanyi bali nali mugambye nti nga omanya amawulire tegaba makadde kuba everyday wabeerawo omuntu omupya alaba kati nga mugambye tetugenda laga face naye kale nnyumiza emboozi takyayagala kola mboozi anti nanyumiza emboozi takyayagala face ye gigira kuba nangamba naye yakowa pressure abantu bajja ne bamugamba tusaba obugagga tusaba emikisa ate ye si musawo yanyumya kintu kyamutuukako waliwo n'abasawo abaganda abamutuukirira ababomu sambwa gwe ubutuufu berwa gomanyi message zenafunanga buli omu nga mbuuza ayagala obugagga naye ayagala wasa musambwa ng'olaba ebirowoozo bye balina nange byennina kyova nkugamba nti bw'ogendera ku bigambo bano abantu bye bakolaki tetuli bulungi nange nandibadde ngamba neetaaga ku musambwa kuba gayi sijja kulimba yansukkako sikyali levoze naye kyali wange tunyumya naye era ebisinga yabinkolera naye yemboozi ate yo twagijjawo sikyayagala sisobola nyumya musambwa nga ndi naye tukola birala kuba alina companies ez'enjawulo naddala media ayagala nateeka kyano ye ku gundi ku fitu biki ebyo agulewo bintu bingi tunyumya bizinesi yanteeka mu bizinesi ndala eyo nanzijawo nagamba kino ate kisobola okukola ali hambo nti woba oyogera naye ng'omulaba oyinza obutamanya kyali era kati gwe ngambye teyanyambako kale emboozi njigatta nti ebifaananyi biki kumukuba kuba anyamba nakati
ye anyamba sobola muwakanya mulimu weewaawo ebimu byempakanya naye buli wembi wakanya kinyamba okwongera okulabika nga nkola ki nga mmanya alina ebintu byakola nenkiwakanya nenkikuba feeling eno ng'ogenze waka onyonyodde ku nsozi ki ekirala kyoyinza okugamba kabala ti emboozi wagambye tewategeera bye wayogera na musambwa go nalina bingi ebyokugamba naye saafuna chance kati ng'ebyo nange era nandyagadde nempasa ku mukazi omusambwa nange nembaako ebyo bintu bituufu nange nandyagadde nange nembeeranga mukwano gwange kuba mukwano gwange ye yandaga nti muganda wange tekisoboka si buli omu nti akola ki kyafuna omusambwa ate nga kituufu kuba emboozi yonna yonna yaginteerako nga bwe yagufuna yagenda eyo oba oliawo singa nali naye mu biseera bye yagenderamu eyo okuba ebifaananyi eyo singa nali naye nandibadde nange nga oba oliawo ndi omu ku kiddo kye ng'oba oliawo nafunayo mukwano sisita w'omusambwa naye waliwo embeera omanyi weekunyiga nogamba naye kaakati lwaki bano abantu abagenda asimambu mweru mentally yayinza embiwakanya naye byebyo weebityo bibeera tebitegerekeka biba bwe bityo omwana yekyawanaga kati kangula amayembe kangule ki namubooza ku bintu ebyo ebya majini mayembe ngera abantu baali beeraliikirivu takwatagana nabyo bisobola okumukyukira era bagamba nti weewaana kiggwe erinde essaawa ejja kati okuba we mwasisinkana we mwaddamu osisinkana olinawo oyinza okulaba nga wakati mbibuuze ntya kizibu naawe otya wano osobola okumbuuza kuba olinawo oyinza okulaba nga ddala waliwo ebikyukamu ebitatambudde bulungi nga fiya y'abantu nti bisobola okumwekyukira ye nga ye oba abantu be oba ye simanyi abantu be batya nti ye nga ye wajja kubawo akaseera akajja bimukyukire weekali kuba kati ogambye 2023 okuva 2023 yali akubuuliddeko nti munnaye n'ekizibu bwekityo omusambwa agunsabye kino oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba 0752 62 427 oba 0773 454 502 Biva Organic emmere eddagala ye muntu bw'obeera kyaliwe kuba nange alina kyenkunyonyodde nti kyali wange mulinawe we mwekoma ate ekirala omusambwa gwansiima gwanjagala alina waŋŋambira n'aŋŋamba Benoit waliwo kino nekino nekola booti ne booti nti gumuyamba okubikkulirwa asobola okubuulira ekintu ekiri mu maaso awo nti osobola omunyumiza emboozi oba gwe obulamu bw'oyitamu oba biki n'akutegeera mangu nnyo n'akuyambako kuba ye takwatagana n'abasawo baganda simanya biki ebyo ekyo kyekintu kyo bino mbubandoga biki ebyo we bityo tayagala biwulira era omugambira nti wali wandoga gwegende ewuwe bimunyumiza olabe akubuulira bwereere n'akugamba ati bw'obanga oli kyaliwe kola bwoti ekyo kyekintu ekyenjawulo kyayina era soda namugamba soda nemugamba muganda wange wegendereza ebibuuzo by'obuuzaani kati ate ne soda ayinemu empaka ate ekirala muntu wa ddiini muntu wa ddiini
yes kuba ndaba ennaku zino channel yejjuddeko basumba aha mulokole kati mukuba nti mulokole gaayo ono kyali wange ategeera eddiini ategeera eddiini yadde omulaba ali bw'atyo era gwoba oyagala akunnyonnyola eddiini akubuulire wa ojja ofuneko katini nnyo ka content k'omugjamu ng'omuyisizeeyo tajja kutya awajja kugamba agitegeera ng'agiwakanya kuba waliwo ono omusumba eyagamba tobuula oba tokola ki ye awakanya kati buli ekyeddiini omutegedde naye ajja kugamba ategeera eddiini ono tawakanya ddiini wabula kirala yagamba ani yakola eddiini azina ani yawandiika bayibuli kati ajja kunnyonnyola buli kimu kyonna kyonna ng'ayitira awo weebityo so gwe obuzibu bukujjira butya soda ogambye yakwonoonera soda eri omusambwa naye yagulaba yagamba tagulabanga naye teyagulaba soda tagulaba ndi munoonyeza nanyinyonnyola soda kyemmanyi soda tagulabanga naye empakaaze ajja kubuulira kyezaamuleetera ng'emazima ye nga soda ajja kubuulira saagala kwogera bye yayitamu kuba nange nina bye nayitamu nganze omuntu ejjukira nti ono kyali wange era yaŋŋamba buli kimu kyonna kyonna nenzikiriza manyi abantu abasinga bawakana osobola okola ekintu neweewakana oyagala difeninga kyewayogera naye nze kasita yaŋŋamba nti omwami ono soda biki bye yaŋŋambye bye wamugamba kati olw'okuba mumanyi wedde omanyi mulina omusambwa mumanyi nenyanguwa mangu okukola ki okwewaayo nengamba ekituufu kinamugamba bwenti ne bwenti nga mmanyi ekiddako kuba nali ndabyeko kunnyonnyodde nti bw'otuuka wali ewuwe waliwo birala wano tubeera wanene era gwe naawe omufuna wanene webali ne munyumya naye bw'ogenda ewuwe waliwo amaanyi ag'enjawulo ekyamukisa omulungi oŋŋambye ewe talindabayo ate njagala owa abantu ekituufu okyaleyo nakugambye journalism your life is the most important story to tell ate ne bano abawakanya bano naye ekolera abawakanya nze bano abawakanya bano okimanyi nti omuntu asobola okukulumbera ndani n'akukolako obulumbaganyi kisoboka bino byetuwulira nti abazungu basobola okukuba Kampala mu lunaku olwo ye mu lunaku mu sekendi okimanyi nti waliyo abantu abaloga abantu nga bali bweru si kuloga katukiyite okolima abasindikira eddogo kati ng'essaala wetugaa nti kansabire omuntu ali mu Amerika oli n'akusabira lwaki abasabye abo tebasabaako nti kamusindikire ssente lwaki bo bakikola ndi balina kusindika bibi omuntu mugenga nkusindikire ankusindikire obugagga ompulire ate omuntu ndowooza amaanyi amabi ganguwa okudduka kuba ebyesente byobeerawo nozinoonya naye omuntu okukusindikira ekintu ekibi mbw'ali wano akisindika Amerika akisindika London Sweden tutera owulira emboozi abaana abali ebweru bakubuulira ekituufu balina abasabi nga babasabira wano e Uganda ng'alina pasita we n'amukubiranga essimu kumusabira olw'ebintu bye bayitamu manyi eyo abaana abo bayita mu bintu bingi kyo kituufu balina abo basabira kati n'omwami ono amaanyi g'ayina asobola okuyamba si bya ssente okuyamba kati abasinga okuyamba saagala bintu ebyo era gwe wogenda omwetaagira ate wagenda okuyambira nti omukolako ng'olwedde oyinako ku bantu abamukozeeko emboozi gwe kyakugambye nti kino tokikola nkwegayiridde tokibuuza omanyi lwaki enfudde eyo yajja wano yaŋŋamba mbu oba yali alina okugiriisa ye waba talidde kati golooza yavaawa ako kannema okutegeera nange paka kati nkyakeebuuza kati osobola okukola ensobi ye olwedde aba ayinamu kiri eri kyenkunyonyodde nti osobola okukola ensobi nekuleetera obuzibu osobola obuuza ekibuuzo nga tekikosa ye wabula nga kikosa omuntu we seba oli mukazi we ye amuyita mukazi ffe tuguyita musambwa ate nga kituufu musambwa naye tayagala tumugamba amazima wano mbyogera taliiwo
anti era ajja biraba tabeerako ku social media ekyoba omanya tabeerako ku social media tabeerako ku social media bino byonna abiwulira buwulizi era ffe tumuconnectinga kati sooka onyonyole mukano alina akantu ke yayogera ku story esembyeyo ng'alaga nti alina waabuliramu mu mwaka emirundi 2 ku akatebe go akawulirako akatebe nakawulirako era nako nensigala nga nkolaki ng'owakanamu nga mpakana ebintu ebimu nabiwakanyanga getogenda funa ku bisamba nze akatebe mu comment section ku mbozi eri enkadde eri abantu abamu bagamba akatebe bakamanyi yes abamu ne batandika okuŋŋamba nti waliwo musambwa ebusitema waliwo musambwa biki mumabira naye akatebe abamu bagamba bakalaba naye nze lwakuba kalewe maŋŋenda eyo mbadde sikyetegeeza naye lumu nawe ogenda kukola research isa okay tukwate kamera zaffe tugende mabira tunoonye akatebe tukalage ensi abantu bakamanyi nange nalaba nga abantu bakamanyi naye nze nakakubirawo lwansonga nti kirabika ebiseera bye nayawukaniramu naye nga bwe nkunyonyodde nti byadda ayinza okuba nga awo we yakola ki kati nze nalina obbiwakanya nasooka nenzira mu mbeera zae nembiwakanya ebintu ebimu nga mbiwakanya naye nga nawe walaba nti akatebe gyekali saalaba tewalaba comment section balaga gyekali yes kayinza okubaayo tujja kanoonya ketaaga noonyerezaako akatebe ketaaga noonyerezaako katunulamu kamera waliwo gye twagenda eyo ne tutuuka ku lusozi ne batugamba wano tewateekawo kamera muggyemu n'engato mube mbigere kati nze ng'oyagala okunnemesa ekintu otandikaho ngamba kujjamu ngato kuba mubigere kuba nze mba mmanyi essaawa yonna toleetera okudduka kati ate ondesa engatto mba sikitegeera kati gwe kuba njagala nnyo engatto zange boddamu mufuna mukoleko emboozi ku katebe ako kuba nange nina kyesaafuna nina ebintu ebimu bye nalina okukola kuba alina tanaba kunnyumiza mboozi alinayo emboozi y'enkoko alina bingi tonnaba enkoko ate eyo ngaekolaki omusambwa gulya nkoko omukulu oyo olaba yakugamba nti alina gyagenda n'amala ebbanga ki nga n'emirundi 2 gyagenda okusisinkana baganda baguno famire y'omusambwa kati yakunyumiza ku mikolo gyakolerayo agenda bugenzi kati awo nawo bw'omufunawo naye lwakuba obuzibu nga bwe nkunyonyodde tolina kumugenda nnyo olina omwegendereza ekizibu kyenfunye mu mboozi olina omwegendereza nti ogenda ogiteekako kamera nga balina bye bakukugidde naye era olina amagezi g'okozesa okudiiginga kuba naako akatebe yakampa accidental abantu abamu nti kati ye kyakunyumiriza ekyo kyaba alina okukuwa ate tokigenda nnyo diipu mulimu obulabe mu byoba ogenda okubuuza ate tokosa ye nga ye omuntu waliwo bookosa kimanyi tulina amaka muno kati amaka g'abagagga nga mulimu akasenge nga nenanyini mukyala we yennyini nga tasobola akayingiramu era nga n'omwana bw'ava ku biragiro bya taata kisobola omuleetera obuzibu ate nga mwana we ate nga mukyala we ebyo biba by'amajiini buba bugagga bukolerere anti kati gwe bw'okitwala naye abantu balina ebyobuwangwa bya lwaki mulowooza nti tebiriiyo kati eriyo asobola okiwakanya nti n'obwo obusenge tebuliiyo gyebuli kati n'omukulu ono mu budde bwe namuwa nga nyumya naye ku mboozi kuba sikyasobola nyumya naye eyo emboozi tukola birala naye nga mukyakolagana tukolagana bulungi nnyo muntu ngaffe ne muntu ngaffe naye waliwo akaseera kabeeramu nga bwe nkugambye nga bw'oba omutuuzizza bulungi ng'olina ky'oyagala asobola okukunnyonnyola
anga gwalina okumusaba tomalaga mubamiramu olina omusaba he n'addamu n'akuha nti kati ku mboozi eyo tujja gikola enkya oba luno ne luno essaawa bweziti ekintu kye bayita time eba time. Kale nze alist olwaleero akuwa ekifaananyi tonsiigidde. Omusambwa nagulaba naye nga sikulimbye okugulaba kwange ebintu bye nalina obuuza omusambwa nalina otuuza interview mu musambwa mbeeko nebyenjogera nesina kye nayogera. Atonda ate naye bulalo kati wali oyagala oteekewo kamerayo otuuze nti kati bannaye abatulaba ndi wano ne musambwa musambwa abuuza ku batulaba nga njagala saawundi eddoboozi mpulire ku ddoboozi ly'omusambwa ng'era n'ebimu ku bibuuzo nga naye ayanukula abantu balabe nti ebintu gyebiri bituufu. naye ate aŋŋamba ye okufuna omusambwa kati omusambwa ogwo ekisooka tegwagala kamera kubona agamba bwe yakuba ebifaananyi ebingi nga bali ebusitema bw'agenda otuuka ku kifaananyi ekyo kuba ekitegeeza omukazi mulungi kuba naye wali anyinyonnyola yagamba banne nti bannaye nkubye ebifaananyi naye ndabye omukazi omulungi mbu naye okubikula omukazi omulungi nga ekifaananyi fulemu namba eraga omanyi oba okuba ebifaananyi enamba weeri naye ng'ekifaananyi kiri bulanka okitegeera nti n'akinoonya nga ebifaananyi byonna bye yakuba ebirala biraba eky'omukazi omulungi tekiriimu mbw ate omukazi yatandika okumuloosa paka we byeriviiringa ekitegeeza kyobadde ogamba musambwa oguteeka mu kamera tekyandisobose. Nali ready okukola buli kimu kubanga nagendangayo nga nyina kamera era we yaŋŋamba nti ogenda gulabako gwasiimye neŋŋamba ate kati ye nkyaddamu omukolako emboozi nga kamera yaliwo era nga ndi ready nga ngiseetinze naye sirina kye nabuuza. Tunula mu kamera okakasa abantu ti emboozi gyenkola gwe wasooka era okakasa walaba ku musambwa. Njagala nnyo okunoonyereza ekyamazima nina emboozi gye nakolako esaidize eyo ebuloba yo yali yaki emboozi eyo yali era abasinga babitwalira mu Basaabagana naye omusawo mbu twagendayo nga waliyo omusajja ndowooza yagira mukazi we nga beegasse wamu yamukwatira nga bw'aba agenze mu bwenzi n'amulemeramu eyo emboozi eyo bagiragako ne ku TV ojja kugimpa ebyo byenjagala kuba nabirabako woba oyogera ebuloba olaba ye Busega nagirabako oba yali kwe bukedde aba NTV bonna bajja nga beeremeddemu ne babasitulira ku mufaliso nagiraba kuba nali mbiwakanye era mpaka lwe natuuka ne ŋŋendayo era oyo omwami eyabataawuluza akyaliyo gyali ojamompa kyali wange gyali ate gwe ngenda kuvaako nasanga ekyewuunyisa ebintu byempulira nali mbiwulira buwulizi mbiraba mu mawulire nga ndowooza bya bulimba naye okuva ku olwo natandika okulabika nga nkola risaaki mu bintu ebimu ng'ebyo kimanyi nawe olina bozookolako nzize nkola ku bantu abazadde emisota abakoze eki naye ekyo kyokweremeramu eyo emboozi yo nagirabako naye sayansi akinnyonnyola nti kisoboka biologically oba maso zikola zitya nga olaba embwa we zeeremeramu naye ku muntu naye ate ekyewuunyisa mu sitole z'abantu nti ate oli aba yakitegeka butegesi kukikola bantu si sayansi ate sayansi annyonnyola nti kisoboka so kati awo nali njagala kulaga abantu nti eddogo gyeri okimanyi eriyo abawakanya eddogo balalu gyeriri okulikkiririzaamu kirala n'okuba nti gyeriri kirala nga Katonda we bagamba nti Katonda yajja okulwanyisa sitaani gyali era ensonga lwaki Katonda yasindika Yesu Kristo amulwanyise kuba senga teyaliyo senga tugamba Katonda yandisindisa atya ate Yesu okitegeera so sitaani gyali okumukkiririzaamu n'obutamukkirizaamu okusalawo kukwo so omusambwa gyegiri emisambwa gyegiri
era wali olabye ku musambwa nali ngulabyeko omusambwa nze nagulabako twabeeranga mu kyalo nga batugamba emisambwa giina amagulu simanya gante ga mbuzi ebyo weebityo si bwe kiri oba buli musambwa gulina endabika yaagwo nti gwe endowoozayo endowoozayo misambwa tugiwulira nti gigenda ku luzzi togenda ku luzzi ku saawa eziti biki ebyo weebityo ebiboozi ebyo ate ebintu ebyo tebirabikira buli omu si buli omu kati era ab'omu ku kyalo anyumya emboozi eyo ekyalo kyonna ne kikkiriza era nga bw'okola ensobi mbu ogusanga waliwo n'omuntu gwendera okulaba ku tiktok kuno oba avuga tureera atera okulaga emisambwa mu distance n'agamba abo bantu abo abasala abo bantu abo abasala okamanye bulaba so okakasa walaba omusambwa nalaba omusambwa naye ekyennaku saagujjaako interview ge mazima nze nali njagala mbuuza omusambwa gunyinyonnyole omuntu akola atya okuva mu bwavu kuba gaya ayinamu tali bubi tali ku myaka gye tali bubi yadde ali awo bwatyo takula era kyemmanyi gavumenti zonna ayinza ozirabako sijja kulimba takula takisandaga muntu takula oba omusambwa gwamusiba tekyuka simanyi kubanga mutandika okukola gw'okyuse nkula ndaba nze nkyuka naye ye waali weewo gwamusibiddawo oyinza olowooza ali myaka 29 gw'okula amalevu nkula buli kimu naye gaayi ate nandibadde ndowooza nti abakazi kati ke kaseera abanywire naye ali awo ndowooza nakimubuuza kuba namubuuza mukulu naye onyonyodde obulungi naye bwe yannyonnyola manyi waliwo obeera n'ekintu ekirungi ng'ebirala byonna faaji kuba namubuuza mukulu kati gwe obwana tobulabako omwegatta mutya nagamba nti ye tafuna feeling z'abantu ba bulijjo era feeling azirina mu musambwa nomuza kati ogenda zaala otya mukulu because nze nange nina ebibuuzo byange ate kati wali otandise okutagala gyogende gye wali otandise anayi ntagala wali wa bulabe otyo omunyumiza mubuuza omusambwa oguli alaali oba bibeeranga bino byowulira nti ekintu kinkozesa nangamba muganda wange era nga woogambye yalina bye yabinnyonnyola naye nga tebiri kiriya kuba tulabye nkozeeko emboozi ng'omukazi agamba ebintu bimukozesa era nze nalowooza nti omulenzi ono oba omukulu ono yafuna kintu kimukozesa tekirabibwangako kwe kumbuuza oyagala okugulabako awo ne ŋŋamba nedda kuba natya tinyinza okugulaba ne gubuukira nze naye nayagadde n'ogenda gweokuba ewagulaba omanyi njagala bano abantu tubawe ekintu yes njagala ekirungi okyali n'essimu yo sirina nze nkwatira ondetereka vidiyo nnyonnyole tosobola mukwata ate nagenda ne kamera kati essimu yo yenekkiriza nagenda ne kamera naye omusambwa saagukwata yadde kinne bye nali nina obuuza saabibuuza nkunyonnyodde senafuna kinsikiriza genda kulaba ku musambwa bano abawakana abenjagala tutangaze ate nze mpakana nze nkubuuzizza bo be bamanyi nkubuuzizza n'onnyonnyola obulungi bw'omusambwa kati ekintu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kati Gloria Bugi abo bali mu kola omukaniko omuchina anti bali mu bateeka mu bigundi nalabye nono ya nakawere na era kye nakawere yakoze bere ne hips agambye yanyo anti kati bagezaako kugoba bulungi bwa musambwa katonda abata yasobola kutonda bulungi ogenda ne bakanika omusambwa buli kimu kiba kiguyina omusajja wagambira nti mukazi wange mulungi kitegeeza alina buli kimu kyonna musekisi aba kwalaali bwonna abakwalaali kati nange nagenda njagala at least ifune ku muganda w'omusambwa ate oba namugamba ne mugamba tusobola okuddayo okwo gye wagujja
Mudebu sitema. Nze ngamba ono kyali wange negana naye osobola okunyamba ne tuyitireyo obuyitizi. Nagamba ebyo bijja kuba byalulala tulindemu okokko. Ebintu ebyo. Naye yali ampadde essuubi kati ate gwe osobola mbonze ngende busitema. Osobola okimugamba. Nfuneyo ku musambwa. Oyinza obutagufuna naawe yongera okakase we yagujja. Kuba ekyo nakyo tukyetaaga. Wabazira babeera bakaaba ng'owabatiitiizi baseka. Kati nze. Naye olibutiitiizi nnyo bannaye. Si nnyo, nze nze sawo nasoma ne baŋŋamba in journalism the most important story is your life. I guard it jealously. Okitegeera nti weemera nga nina we nnoonya n'enkoma. Waliwo nagenda eyo omusajja mb'oba bamuzaala n'engo. Aŋŋamba tuyingire mu mpuku ndaba amagi n'ebyoya ne ŋŋamba nze nfuuke part of bino. Nakoma nayingizaayo bulingiza ne ŋŋamba sijja kusobola. So kati n'omusambwa yes lwakuba baŋŋambye nti waliwo eyakolako interview eno eyalaba ku musambwa. Kati ndayika nyinza okunoonya ku mwana soda kuba reference ejja tulabe ye yakola ki. Soda neno soda ebintu byamutabukira bukyava kweyo embozi y'omusambwa era bw'ogendayo. Ayinza obutabyagala. Tebikyatambula bulungi. Kati gwe yadda mbalokole. Yalokoka. Kati huyo yapostinga byabalokole. Kati weebuuze kiki bizibu ki. Banaye n'ebintu ebimu tetubiwakanyanga ebintu gyebiri bituufu. Kati amagezi nkome wano. Si kukoma wano naye kwegendereza kuba ate gwe olina okuweereza abantu ekintu okigguse. Kati era olina okukigusa nga naawe ogenzeeyo olabye ku musambwa. Tetuli bangu nnyo. Olinamu amaanyi naawe ag'enjawulo. Osobola okutugamba naawe nti olinamu ag'enjawulo. Serina biviiri byange ku mutwe. Sirina amaanyi ga njawulo. Osobola otugamba omanyi bannamawulire abasinga ekitutta kuwakanya. Abasinga tuwakanya. Bw'owakanya ng'oba olina omutima omubi kyemmanyi ebintu ebyo biraba nga tolina mutima mubi nabyo tebikola bubi. Kati gwe era nze kyemmanyi. Era omutima gwange sirina mutima mubi mu bantu nze. Era ajja kugamba mbadde njagala onkyalireko ewange gwe linda ogenda kiraba asooka n'akuwa obudde wakyala kuyakuta n'akakola bbiri kyali nayo 3 ndowooza. Gwe genda ng'omuggyako emboozi ate njakoma okuyakuna nsooke empoozinge munange mu bana abakomenti nga njala olabe mu comment section wano onoonyemu nkoko ku bibuuzo ebitaakuleetere buzibu ebyo ogende ng'obibuuza. Kati olaba gwe yatwala kamera z'obuuza omusambwa. Musambwa oli mu mbeera akiwalemwa. Simanyi waki mmanjogera ku musambwa obuntu bunyenyanyeenya. But nakola emboozi n'oyo gaayi nange mwenyininyini n'entya. Waliwo abaŋŋanyiza neera okyaza waki nga naawe otya mu butuufu omusajja oyo mulaba butono naye waaba ayogera ebintu by'otyamu. Ewaffe bankubira amasimu ne baŋŋamba biki ebyo bye wayingiddemu. Abantu abamanyi bonna buli omu yambuuzanga kituufu gaaya alina omusambwa mbanyonyole ki. Kogwe kogende ne kamera oleeta obujulizi. Oba olina okgenda naawe okakase. Gayi mumanyi okuva dda kyali wange nnyo nga nina okulabira ddala bwe nti. Kati gwe oyinza obutakisobola lwansonga nti era omufunidde waneeno ku mboozi nti tolina nnyo bimufaako mabega. Oyinza okutyamu naye nze obuvumu mbujja wali nti ono mumanyi nina okulaba mukazi gwa ŋŋamba oyo. Kuba yali azza nnyumiza naye ng'era muli erisikkiriza kati obutakkiriza bwange kusonga. Nga muvudde ku bushuwa. Bushuwa twali bantu ba bukazi mu bifaananyi. Naye nze kale tetugaanyi nti ayinamu ku busente bikyebe naye omuntu okukugaana ssebo abo abantu. Ndaba aba alina ekinene nnyo kyakutoddeko. Kati gwe waliwo ateegomba guloli ya bbugi. Ate olaba ogambye kyewalaba kisinga guloli ya bbugi. Yes, kimusinga. Naye kati baakimuggyako. Kisinga zali. Anti akirina fayini nti akirina abeera nakyo. Naye waliwo buli obulamu okukyusa. Kati ye baamala dda omugatta. Bino byaffe
sigamba nti ki oyinza n'okakutulamu ekiba kyetaagisa oyinza ani n'okakutulamu yali asaze mu kantu genda maaso nyinza obikunyumiza n'abigwako kuba kati nandibadde ngamba nti obulamu obwo naye gumanye omuntu ng'obeera ku muntu omu ng'olya ffene olwenaku esaawa eweze tuggyeko kamera tunyumyemu eyaffe emboozi y'ekisajja tugende maaso ate tugende mu maaso nedda kino kati nedda tunyumyemu ng'abantu aba bulijjo tusobola kuŋŋamba nti omuntu oli ku muntu omu n'eddiini kyetukubiriza kubeera ku muntu omu ati kati nze ndi munnaddiini fe abayisiraamu batulagira bameka oli musiraamu benwali abasiraamu abayisiraamu balagira bameka bagamba kasita tosukka bana kati ate ne gavumenti nejja netukooneramu negamba etya bavuddeyo ne batugamba nti kati omusajja okkirizibwa okuwasa omukazi asukkamu omu gavumenti yayisize etteeka gavumenti eno yaffe ennungi ennyo ekintu yavaayo n'ekikola ki tenoonya kalulu eno nedda ebiwozi byammwe ffe ebiwozi byammwe ebyo birabika bigenda kuba mu New Uganda tesobola kuba eno gavumenti eyinza teekawo erityo kati bategeera abantu kye bakola ki okusinziira obungi bw'abakyala kyayita ekintu kyayita dda mbuki omusajja banaye okkirizibwa okuwasa omukazi asuka mwogu baamala dde okola ki nti abakazi bangi nasooka kulaba pasita male ng'abakanya ebintu by'embaga nti okuwasa omu tekiriiyo nti ne King Solomon yalinanga nga 100 na biki nti tewali olaba Katonda ayogera ne King Solomon alina abakazi 100 olwo obeerako n'abasatu oba omuyiseeko nnyo kati gavumenti yo yabipiikinze yo kati gavumenti yawo yo yategeera bannayuganda nti abasajja eyo baye ensonga gye bagenda okukubirako campaign Bobi Wine anaafuna kalulunga sente zisinga okufuluma zifulumira mu bwenzi gavumenti sente zino zisinze okubeezawo gavumenti ziri mu bwenzi omusajja asobola okubanga alabirira abakazi 4-5 ngeno wabbali ayinayo baawa ng'ate sente z'abawa nazo ziyamba families endala kati gavumenti koyo oba kitegeera kati nze tusobola kuŋŋamba nti ojja kubeera ku mukazi atya kati ow'omusambu ogumu gavumenti ekkirize omuntu abe n'emisambu wange 3 oba eyo gavumenti tefugayo ati katono ndaba nga ali mu buwambe kyali wange naye kati bino nemaha nenkyogere nakiraba Focus 360 lwano olunaku olwaleero saagala nja kuba noonya ku soda munoonye nja kunoonya ku soda kwogera ku byatuuka ku soda anaabimbulira nti y'amazima ge galiwa ku muntu ono agamba nti yawasa omusambu njagala kunnyonnyo kuba njagala yakimanyi kuba obulumi bonna yayinza okuba nga okunyigirizibwa kwe yatuukamu ku gaayo ono kusinga ku kwange kale kasita obulamu mulina we out